nangaba kusibudde naye bwera ganto ozadde omwana ozadde omwana muwala era ganto ozadde omulamu ogwali omusulu katigwo masira ogwali omusulu katigwo masira kukulisayo nnyo ate mukumulamu oku bali nnyo baidala okutulaba tukyali mu program ebintu bizibu Delta TV nze Nasali ate abadde ku TV tuli ku nsonga andina ejjajja w'omwana atubuliramu oba atubulira engeri omwana gye yalwalamu yatandika bitya atubulidde obuzaale bwe n'ebiringa ebyo naye nga kye tulina olunaku olwaleero mama talabikanga azaala omwana ono gwe tuli mu kwogerako kaakati obulwadde obwajja mu maka muno bwasookera ku mukozi wali Sweden ye bamutwalirako omukozi nga musezi ekitambo kati akiteeke mu baana so kale bizibu naye nga tulina okwegendeza nnyo abantu betuleeta awaka okuba nti batuyambako ku mirimu gyaffe mu ngeri emu oba endala tomala galeta muntu gwotomanyi gyava ojja kuleeta abasezi oleeta abantu abakola ebintu ebitali birungi kati tuto tuli mu bisiyaga oleeta abasiyazi si byangu naye kale omwana wetumulidde ng'agamba nti ogwasembayo omwana yarwala so twali mu biseera bya covid ne bagezaako ate okulaba engeri gye bagenda kukola ki nooza okumwejjako kati omuwala Mutabani ne bamukubira n'amutwala kati ate eri yasulayo olumu ate ye ne bimuyitirirako ne wiiki teyagikolayo yabanyumiza nti kyali kitya oli omukyala yagaya omwana kigwe mutuwadde wono bikiraba ebintu bimukuba kati ye ne bamukubira jjajjaawe mbu yali mubende ne bamuweereza n'agenda ffe ne tusigala nga tutobolyana n'owaffe naye ng'omwana ono emabega abadde alina obuzibuzibu nga okusooka yasooka n'abeera nga mugezi nnyo kati bwe gifti nga mugezi nnyo taata we n'agamba ngenda kukola nnyo leero najja kundeka nja kwavuwala mpeerera omwana ono kubanga mugezi nnyo kati yagenda nga yakyuka ng'addira engoye ng'azisuula mu ttooyi engatta ajjako omugulu gumu ne ku ndala n'abisuula oba holiday packaging eyo ng'agisuula mu ttooyi ng'agenda akola ebintu ebitasaana ng'ogenda ku ssomero yeegalira mu ttooyi nga yeekweka bino byakolanga ebitasaanidde yabikola omukozi ono tannajja waka tannabanga byadda nga naye babeera bagana omwana oyo akola bw'ati ebintu ebimu oluusi abasi wa famire ng'ekika kibanja ng'abantu nga bw'omanya ebintu by'abantu nga nze sibitegeera kati ng'ayinza okuddira kati ng'eyange ng'eyo n'agikwata emu n'agisuula mu ttooyi oba baaga bamugulidde ebbaaga empya tannagikwata namu ng'ababuzaabuza ng'agisuula mu ttooyi munoonya bana ebbaaga eriridda wanga simanyi naye wamukwata obulungi nakubuuza tojja kunkuba nti ng'ate kkubira ki nze kankubuulira amazima nagisudde mu ttooyi lwaki nabadde sigyagala ng'ali agamba tewali engato bamugulireyo okusomeramu ng'agikwata ng'agisala ng'ombuuza lwaki engato ogisaze nze mbadde sigyagala oba bamugulidde endala ng'agirinnya bweti ng'efuuka ng'akasapatu ng'alina ebintu byakolakola ebikola ki ebinyiiza nga bwe tumunoonya oba yeekwese bwe yeekweka nga tumugjayo oba mu gundi mu ttooyi nga tumanyi gye yeekweka kati olumu neyingira wansi w'emmotoka bw'ati neyeebaka eri bw'ati enkuba ng'etonya naye nga yasensedde yasirikidde eyo kati nga tunoonya wonna omwana nga tetumulaba kakati ate otuuka ekiseera okukebera ngai naye omwana alazeewa tetunalaba wakutte biki nga yeegololedde eri yena yeesonsesa eri nga mujjayo oluusi nga tumukuba ng'era obusungu ng'agenda ku ssomero bw'asaba ng'endako manju nga yeesibiramu ng'abeera eyo kati ng'ajja abeera n'ebyo ebintu bwe bityo ate nga muzibu nnyo ng'asobola okujja n'agamba nti bannayenze wano jjajja gy'ali naye ali wali yeeriira emmere yenze tampadde nga wali ayitoyinza butamuwa n'agamba nze kati olaba nga nze ne bwe kabeera bwe kati nze nina famire naye ne bwe ngula amenvu ga 10 bogoya eminwe 4 nsalamu ebifi kuba nina abazzukulu wano 12
naye nsalamu buli omu n'afuna akatundu kuba ekingi sijja kifuna kati ng'agamba abantu mwe muli awo nti jjajja mwerekedde eri kututanga yenywera nze tampadde koye lwaki takuwadde simanyi nange naye mumanyi nti ye yenywera twerere mwe n'abateeramu amazzi n'abaguzi agalimu amazzi ng'alina ebintu byayogera n'owulira ng'owulira oyagala namugwa mu bulago naye n'oguma n'olowooza ajja kukola ki ajja ttereera kati taata we bwe yafa nempulira ng'ate kinkakatako naye nga kanfuba omwana ono omutereeza ndekedde omwana omu mu bulamu gwe nina kanfube nnyo buli kyayagala nfuba okulaba nti nkola ki ntereeza embeera mukama amumpe mbeere n'ekirabo kyandekedde omwana ng'agenda akyuka bw'atyo kati ekimbe kino bwe kimukwata buli kaseera kimukuba kisobola omukubaawo mu kkubo nga gw'oli tomuwulira ng'agwa naye ogenda okulamba gamba naye omwana wali wano agudde ogenda otuuka nga yeegolodde bw'ati naye nga buli omu kati wano wonna baasunga bagamba tulina biki nga bw'omanya eby'abantu oli omu okitegeera kati ye buli waasanga onoonya munoonye kati lumu yagwa wali olaba bamuwetedde wali awali obubaalabaala baali batutta akayana n'agwayo ngenda omunoonya nga simulaba nasanga nga yagudde nga tusitula munene simusobola onoonya abakusitulirako nembeera mu mbeera bwetyo naye buli omu atugamba mujje wano tujja bawonyamba nga tugendayo nga bigaana taata wo yafuddeyo nnyo oyo Ssaalongo kuba waliwo abamugamba nti oyo omwana baamusala ekitambo n'agenda n'awaayo ssente era byagaana oyo omwana simanyi bulamu biki ne bigaana buli wamu tewali we batatuuse kati mu kutambula ennyo ne tufuna eyo waliwo gye twagenda eyo gye baatutwala era negenda ne mujjanjaba kati ne batugamba mu bantu be twakatambulamu twakatambula abantu babiri be baakatugamba ekintu ekyo ne batugamba nti omwana oyo alabika si waffe mbu omwana oyo alabika si waffe bino byonna byonna mbu kika kye kyekimubanja kubanga ye bw'aba ali awo agamba nti jjajja ndaba omukazi ng'omukazi mweru alina enviiri mpanvu nnyo zikoona eno mu mugongo naye nga ŋŋamba vaawo wano vaawo wano genda wano si wammwe vaawo dduka genda kati nga mboozi agambye olage wanti aŋŋambye nti ŋŋende naye ataŋŋaanya okwogera abeerawo n'akaaba nnyo nnyo n'omugamba okaabira ki nti jjajja simanyi okaabira ki jjajja baŋŋaanya okwogera kati bw'omulemerako ennyo ng'abikubuulira kati ng'omukazi tetumutegeera nga naye buli kiseera omukazi oyo akola ki amujjira kati bwe yagira n'aŋŋamba mbu bw'aba yeebase alaba omusajja omuddugavu nga muwanvu naye ng'alina omusota omuddugavu gumwetoolodde bwe guti mu bulago gwezingiridde mu bulago bw'omusajja kati ate olugira omusota ne gujja ne gulumba omwana ng'agamba jjajja omusota munyamba omusota guuguno munoonya ennyumba yonna omusota temukola ki temugulaba kati bwagira nga atya nnyo nga yeeyambula ng'agamba eno bulangiti omusota mweguli olugoye luno omusota mweguli nga yeeyambula yena ng'asigala bwereere naye ng'omusota tetukola ki tetugulaba kati n'abeera mu mbeera eyo ekola ki yeeraliikiriza buli kiseera asobola okugwa ku makya asobola okwebaka ekiro nga twebase ne tuzuukuka nga yeebase tazuukuka n'atuusa ku ssaawa 12 nga tannaddangulu naye abassa mpolampola bw'ati mpolampola naye ng'omusulo omungi gumuyitamu gusobola okulukuta guti ne gutuuka n'eri ebweru okuva ekiro kyonna kyonna we yeebakidde kati bw'agamba nti misana agudde misana n'azibya ng'ali bw'atyo oba agudde mu kkubo lumu yagwa enkuba nga mpitirivu yava ku ssomero n'agenda ne yeeyambula eri kati yali akomawo enkuba yali esammusa enkuba n'eddamu n'agwa enkuba yonna yonna nemukuba nemugwerako bweti nga mukoka amuyitamu bw'ati eno yonna ng'emukuba naye ng'ali bw'ati ng'alemeddewo bw'atyo bw'abeera tayasama abeera abonidde naye buli kimu kyonna tukikoze bintu biganye maama we tetumanyi gy'ali kubanga mpozi wagambye ye Nabukalu Aneti yaluwa kwabo ono kati ono muganda w'ono olunaku lw'okubatiza iye nnya omwana yaluwa betwogerako ono kati ono yadda ku ono yoyo gwebatuma erinnya eddala kati bano be balongo be bayagulira wamu ne bano
kati nga mune tukola ki mbeeraawo buli kimu kinsobedde singa maama abaawo tusalira wamu amagezi kati nayo gye tubeera nze mmazeeyo kumpi mwezi mulamba naye ng'ate wandiyiyiriza 10 ninawo ente omwana akola abaana basoma nga mu butuufu tolina wootandikira naye bw'obanga munno waali ogamba kabeere ku mwana ate ffe tuyiye tumuweerezenga ki tumuweerezenga obuyambi naye kati simanyi sirinaako famire ya mukazi n'emugwe mmanyi ne gye baali bapangisa ennansana omwana yagenda okunoonya nze mpulira Mitiyana naye simanyi kitundu gyali nze nawulirako nti yaliko omubaka yaliko omubaka wa Mitiyana nga bamuyita Sematiko Godoni Dr. Sematiko Godoni naye nze simanyi gy'abeera omuwala yaŋŋamba nti ye kitaawe kati nze simanyi naye ng'ono maama yali apangisa ng'apangisa wulwa ennansana obanga ku masitoowa kakati bano abaana oba bwe baali bapangisa ennansana nga ku Jenina ebyo byebigambo bye nawuliranga naye nga nze simanyi kiti kirala kye balimu nti oba wano oba wali kati omwana yanoonya ne mulumbe twatuuka okwabya olumbe ne tunoonya omukyala era teyajja kati okuva olwo mukuziika tetuddangamu kumulaba naye ng'omwana ddala aba yeetaaga maama wa mulabe kubanga kati asobola okubanga maama we alina kyasobola okwasiza awamu ne tuyambibwa n'atuyamba yanyiiga olw'okuba nti yali agezezzaako bagamba nti mumpe omwana ne mumumma simanyi nange nakolera ku mateeka kuba oli nali mmaze okuwulira ebigambo ebyo ate omwana naŋŋamba tomuwaayo oli bw'abanga awulira ayagala amanyi nti omwana wuwe tugende ku musaayi era oli n'amugamba nti ogaanye okumpa omwana wange naye ojja kiraba kuba yali baakamala okuva mu erusi enkeera yali agenza okukola yasanga bamubbye nga n'ekisimula bakitutte kakati ne badda nga bamubbye ennyumba bagimenya omulenzi mutabani wange nga babibbye ebintu byonna kati ono n'amugamba tujja kuttunka kakati ate nze bwe nafiirwa ng'era bintu byakajanjabwe bityo byafujjo saamanya lwaki nze naye neŋŋamba waawe okufa kubaawo mukama yakireese kati saddamu kumanya nti mbuuze nti oba kino oba kiri tetwalina kakwate kayinza kuddamu kusigala nga katugatta kuba nze maama w'omuwala teyaziika omuwala yajja yeka na mwana we ne muganda we saalinako bantu be balala bemmanyi n'essaawa ya leero simanyi nze ekizibu kyange mbadde nsaba alina kyamanyi kyonna alina obuyambi bwonna nsaba kunnyamba nsobola okulanga mponya muzzukulu wange omu bwe nti bwe nnina omu gwe nasigaza nyamba kufiirwa mwanange na muzzukulu ne bakufiirwa abantu babiri bannange banyambe buli amanyi nti oba nsobola ofuna omusawo asobola okunnyamba oba basobola okunoonyezaako omukyalo oyo nabukalu Aneti baatugamba abeera Kikandwa ku Hoima Road simanyi Kikandwa eky'ettaka tetumanyi oba gy'abeera kubanga omwana yonna yakubayo amasimu ne bamugaa tebamanyi waali oba gy'ali atuyamba ajja atuyambe ku mwana naye ng'amazima obulumi nina bungi nze sebaka kubanga ne ku ssomero tumutwala neera nebyasomayo tebiriiyo buli kaseera abeera agudde ate ng'okumuleka wano nayo nnaku njereere banne bonna bagenze asigalawo yekka ate embeera neyongera okumunyigiriza nsaba kunnyamba simanyi oba bino bibaga nti lubaale simanyi lubulamu sibitegeera oba kika kyekibanja byonna sirina kyemmanyi eno gye mwagenda ne bagamba nti ekika kibanja omwana ye yabakakasa nti ekika bwe kiba kibanja omwana afuna ebintu ebifanaganako ng'ebyo iye era nze bangamba nti nno omwana waabanga si wa famire gy'alimu nti omwana afuna ebyo ebintu byakolaakola kubanga nze nina mutabani wange asembayo kati omuwala oyo yali akola waka ewa mwannyina kati oyo yamubeera naye n'abeera naye ennaku 2 omuwala n'afuna olubuto naye yalina bbaawe gwe yasooka ozaalamu omwana ng'ate alina ne mutabani wa landiroodi gw'ayagala kati ono ye bwe yabimanyi owange n'abireka kumba omuwala afunye olubuto ye n'alugaba ng'ate omwana waffe kati bwe yamugaba n'abeera naye n'agenda omwana n'amuwa nazaala we nga wa mwaka 1 n'ekitundu omukyala teyaddayo n'afumbirwa n'empulira mbu abadde abeera Mitiyana kati omwana oyo naye n'akola effujjo bwe lityo nga ne bw'oleka awo essimu yo nga bw'eri awo ng'agisuula mu ttooyi
nga ne bwoleka engattaawo nga naye azisuula mu ttooyi ebikopo ng'ebyo buli ekijja mu kituli kya ttooyi ng'akisuulayo ne bakuba omwana nga yeeyongera bweyongezi ng'olwo awezezza emyaka 6 ali mu 5 kitundu naye ekitundu ekyo omukyala n'abeera mu mbiri gwa jjajjaawe okutuusa naye lwe yafuna omuntu omukulu yamugaa nti omwana ono bino byakola omwana saalabika alina ekika ekikola ki ekimubanja kati omukyala n'atumira ssenga w'omuwala ne bakwata omwana ne bamutwalira jjajjaawe omukyala n'akubira muwala we essimu emityana n'ajja n'agamba omwana ono alabika taata we ye Martin kati mutabani wa ye Martin ate bonna n'oli yennyini gwe yali amuwadde naye baali bamuyita Martin kati ng'oli ye Martin Suuna nze Wange ye Martin Baabumba kati ono Wange n'akola ki ne batugamba nti omwana w'aliita waffe konze bulijjo yali akola ki okutugamba ebbanga eryo lyonna lyonna abadde luddawa nera ne taata we baamugamba naye kyekintu kye yayogera nga bagenda nga basanga omwanga agamba awo baffe tebabula ogenda otuuka eri ng'omwana kituufu waaki waffe myaka 6 naye nga ffe tetumanyi nti tulinayo n'omwana nga bakwata omwana nga bamutuwa naye nga bw'olaba taata we engalo zonna ebigere enjala buli kimu mpozi omutwe tebafaanana omutwe oba gwani sigumanyi naye ng'ebyeno byonna taata yooli n'akasinziiro buli kimu iye omutwe guli sigumanyi naye nga bino ebirala byonna kakube kutambula kakubeere kwogera kakubeere kwekoza byonna byeno nga bakwata mwana nga bamukomyawo nga bamuleeta wano naye era maama teyajjirako ne ku ssaawa eno tamanyi mwana we gyali omukyalo oli yasigala wali ewasengaawe ng'atudde ne baleeta omwana ate emmotoka yaliwo nga bw'olaba eyo teyagamba kantuule emmotoka ndabe gye batwala omwana wange teyakikola tetabimanyi kugaye tetulabangako tetubimanyi yakomaawo kati omwana waffe ne maama we bajali oba taliyo naye tetumanyi bwewabaawo ensonga eyeetaagisa naye era tudda mu kubonaabona era ekisajja kyattu maama waakyo kimanyi linnya jjukira eri gye yakigaba yakiwaayo waagumu kitundu teyaddayo agenza okuddamu omulaba nga wa myaka 6 mu ddakiika eyo ate ne bamutuwa ate taddangamu kulaba kati bwabazadde naye ng'omwana bye yakolanga byebyo kati ne batugamba oli kye yakolanga ate nga nebifaanana ne bino ne bituwa okulowooza nti oba kituufu noono si waffe naye ate nga mu feesi ate afaanana taatawe n'ebikolwa ebimu afaanana lwakuba nti omwana mumpi maama we yali mumpi nnyo naye nga tewali kyawulako ku ono naye ng'abantu batugamba ate babatega olubbobbo simanyi babalabira mu butuli bw'oluggi nze sibimanyi kati nga buli omu kyasanga kyakola ki kyayogera naye ng'asaba buyambi abatuwulira n'abatulaba n'abatuwulira nsaba buyambi bannaye maama Fiina gye muli buli muntu yenna buli omu yenna gy'ali nsaba kunnyamba ffe ssente zituweddeko mazima gennyini akabizinesi kaali kawera naye ogenda okugira n'owaayo 2 n'owaayo 3 n'owaayo mmeka tezidda ate ng'omwana tawona era nze nkeera kwekuba bigo wano kuba tewali mulimu n'essaawa eno gy'ali kati ne school fees tezimala twawaayo katono batubanja ate jjukira obulwadde bwonna obwongo tebukola bulungi amagezi gali gonna geyalina gagenda kakati ne tumuteekako ne coaching batugamba dde mu P4 myaka 12 munene muzibu toyinza nakukkiriza nti alina 12 okugulu kuti konawe kwetimbye mugabo gandi mukazi mukulu buli kintu kyonna kyamukeera kati numuteekako bamucoaching batusaba emitwalo 10 saako school fees ebyetaago byonna ate ng'eno tebamukkiriza twamuteeka ku ssomero lyeyo ku nnyanja ku bizinga eyo lwaki bayita bamukkiriza anti olw'obulwadde bwe omuntu aba tayinza mukkiriza era bw'omulaba ng'agudde naawe gwe kennyini omutya omukozi oli we yali yaagwa enswera zajjanga n'ekivundu zajjanga kwoli kuno tebiriiwo nedda tebiriiwo mpozi enswera olaba emu oba 2 naye nga tezizze nga zikaava olaba etambula bulungi bweti wemala nefuluma n'egenda nandirabyeko oyo omukozi naye kale ndowooza emboozi yo mugiwulira embeera y'omwana bw'atyo bw'abeera kituzeeyo kaka tulina ebintu bibiri wano eno okuba nti omwana si wa wano oba okuba nti omwana
ekizibu kyalina kyekyo kye babadde nga bamugamba kubanga abantu bonna aba balina okubikka oba abakubiddwa kabaka bagamba nti babeera bwe batyo bagwa ebigo abamu ne bawunya ng'omukozi oli n'enswera mu butuufu ne zijja kati yali akirabyeko gwataba oyinza okuba tokirabangako oba wali okirabyeko oba ate era wali okiwuliddeko kiki kye tuyinza okukolera omukyalo ono abantu bakugamba nti omwana kabaka baali bakugambye omwana agenda kukolebwa atya kale waliwo omwami omu yatugamba babiri aba basatu batugamba nti nno tuba tulina omutwalo ettanda ne tugula simanyi olugoye oluddugavu simanyi n'ebiki embugo oba olugo oluddugavu n'olumyufu ne tutwala ne tubikka kakati ate tuba tuli awo abalala nga bagamba ti ate ebyo tebiriiyo bitambo ate ogenda okugira oba okyali ku kino ng'oli akugamba kirala nga naffe tetumanyi kubanga oyo omwana ye okuva lwe yazaalibwa ate tagendangako kanula yadde okugamba nti bamukuba empiso abadde talwalalwala era ebyo byonna ebizibu byatandikako olwebyo ebirwadde naye oli ye mwana omuzibu ennyo bwogamba nti siimuula enju najja n'ateeka wano baketi n'atuula wano n'akola bw'ati n'atagisiimuula n'omugamba yoza olugoye n'aluteeka mu mazzi bwe ruti n'akola bw'ati n'akamula nassa wali nga takunyizaako bw'ati mu myaka egyo gye nkugambye kati mukulu nga bw'omanya ebyabakyala naye yenna ayonooneka n'atafaayo naddira ebintu bye yandibadaga nti kati bifuka mbisuule mu ttooyi n'abiteeka mu nnyumba n'abitereka n'abeeranga ng'atereka buteresi kwega ye muntu ataliiko nti olw'okuba nti omuntu wo tosobola musuula naye ye muntu omuzibu ennyo atasoboka era atabeereka naye akaluba ate amenya kati olaba ffe tulina nze nina engatto nnaku zino nno zino nina engatto ezikyala peya 2 naye emu yabuze ne ginnaayo mugulu guno atoolako gumu ne ku ndala n'atoolako gumu nazo tetuzirina zaabuze empya zenkyaliramu kati tetumanyi kati olw'okuba nti oli tumanyi bwe bulwadde bwe tumanyi era nayo yakoze eki yazisudde mazima ntuuka twali tugenda nakubatiza muzukulu wange omukyala muwala wange abeera maya noonya engatto gye nyambalira ku lugoye nga njirabako naye ng'omugulu guli ogwo gwe guzunga tudde eno gudde eri munoonya mulaba emu munoonya eri munoonya emu tulaba emu paka n'okutuusa kati ntumanye ndowooza nazo zaagenda mu ttooyi kubanga obulwadde bwe tubumanyi kati embeera ekaluba buli kimu kyonna embeera emmenya nzibuwaliddwa kubanga kakati ddala badde batugambye ku ssomero metroni n'atugamba nti luli badde bamuleka n'abeeramu neyeebaka paka waazuukuka oba lunaku lulamba naye kati bamuyiira amazzi nti omuyiira amazzi mu maaso nnyo bw'oti mbwazuukuka kati batugambye nti ekyo kya bulabe nnyo ate bwe tunagamuyiira gajja mugira ayitireyo tituddamu gamuyiira nti oba kati mukwekanga bweti ajja kutuka omutima buli omu kyasanga kyakola ki kyakugamba kwegamba ne banga nti omwana oyo akuteekako ebintu akukyayise kwegamba weetamwetamu omugobe bw'ataba wammwe bweyo byonna abikola mumukoowe mumutamu musindiikirize kati netugamba kati ne bwogamba nti omuwaani singa ffe tumanye nti oba kati gwobanja oba oli omwami yabanja oba nti oba katumusindika agendeyo naye kati tumuteekewa tumuse kasasiro tetumanyi we tuyinza mmuteeka ffe tetumulemera bw'aba si waffe naye tetumanyi we tumuwa maama yalina ensonga ye maama y'ensonga yalina okumanya singa waali n'amanya nti si waffe n'amugaba kubanga ono omwana yagamba sikkiriza omwana waffe nesiyinza kukkiriza mutwala ku musaayi kati wajira neyeekuba nagamba kati mutwale ku musaayi ngende nkebera omusaayi nga tewali akaayana singa nsanga si waffe ate kati muwaani kambireke nze kansomese mwana kasita mwana muwala katonda yalimanya naye kati tuli mu mbeera eyo singa si mulwadde twandigumye naye kati embeera eyo bannaye nsaba kunnyamba bagambye mpozi mama yange yennabukalu aneti kyala nabukalu aneti bannange maama gift
Nabukalu Anet mbadde nsaba ng'olina n'omwana gwe bayita Nakalanzi abalala sibamanyi nga maama we abeera Nansana olina ne mwannyoko bamuyita Sande Nyambe oba gy'oli oli mulamu omwana we akwetaaga gifuti jangu omulabeko bulabi akwetaaga kuba kati akuze akubanja ayagala okulaba naye tetumanyi we tukusanga bannanga abali eyo abandaba n'abampulira mwenna mbeegayiridde nsaba buyambi buli alina kyamanyi ekisobola okunnyamba Omuzukulu okutereera anyambe buli amanyi yenna omuntu asobola okumbeererawo ono ye maama we ono ali mu lugoye olumyufu ye Anet Nabukalu maama wa gifuti kano akaana kaalina bakayita Nakalanzi ke kadda ku ono kano akato kano alinayo n'omulala abalala sibamanyi mannya naye alinayo mwannyina bamuyita Sande abalala maama we simanyi linnya lye naye taata we baŋŋamba ye Dokita Gordon Sematiko yali omubaka wa Mityana naye nsaba kunnyamba buli amanyi gy'ali yenna anyambe amutegeeze nti omwana we amwetaaga buli kintu kyonna bannyambe kyemwambaza sikirina bizinesi yonna yaggwawo n'ekyokulya tetulina buli wamu tutambudde tukooye buli wamu tutambudde sente zituweddeko naye omwana tawona ate tetulinaawo njawulo yonna ng'ate maama we tetumanyi gy'ali buli omu abaako kyakugamba naye nga ne wootandikira tolabawo kubanga bonna maama yamanya ensonga zonna kati nga nze jjajja sizimanyi nalaba kundeetera Muzzukulu saakimanya nti oba alina ebizibu nti oba alina kyanaabeera naye ng'eyo embeera entawaanya nsaba kunnyamba buli alina kyalina yenna nnyambe buli alina kyamanyi yenna anyambe bamama fiina munaye ababeera abagezi bafe abatutegeerera mutuyambe buli omu yenna nnyambe sibalimba nina ennaku ku mutima kubanga omwana nge yafa bamukuba amasasi ye mwana gwe yandekera yekka ate yoyo weebizibu gwe nnina sirinaawo ntandikwa yonna gye nnina kwe ŋŋumidde naye nsaba buyambi bwa buli muntu yenna omukyala yono mu lugoye olumyufu ye Nabukalu Anet ono ye muganda we ono ye Namyalo gifuti yono taata we yafa gwe baakuba amasasi bagamukubira mijeera kale jjajja mmuwulidde bulungi omukyala Nabukalu Anet yonna gy'oli manya nti omwana gwe wamuzaala gwe tofaayo oba omwana si wa wano gwe manya nti omwana akwetaaga naye nga maama ate nange ndowooza nti naawe maama osobola okubeerayo nga mutuufu omutima gukola ki gukuluma jangu yonna gy'oli jangu olaba omwana omuntu yenna yali amulabyeko awantu wonna oba nga mumanyi bazadde boyo omukyala osobola otubuulirako otukubirako okusimu zaffe zibeerawo awo n'otugamba nti munaye oyo nali mulabyeko wati newe wati tujja kutandikira awo naye nga omukadde azitoowereddwa maama osobola okuyingira mu kino n'okyusa obulamu bw'omwana we kino kyemuliko si kyakukyusa bulamu bwa muntu mulala ono omwana wammwe oba mwana wo gwe maama kikkakatako ng'omuzadde bwe kiba ddala ng'omwana si wa wano kitegeerekeke omwana omuwonye ate obuzibu bw'alimu bw'abeera mwana wa wano still tukitegeere tumanye ekyokukola oba okitegeera bwe tumanye ekyokukola lemukwatiza wamu n'omukadde ono nsuubira omwana embeera esobola okukyuka mu ngeri emu oba endala then twagalayo omuntu atubulire bulungi nnyo ku nsonga eddala mu abasawo bagamba nti ddala omwana si waawo twagala okunnyonnyoka embeera naddala mukadde nga bwatugambye nti ddala bwe kiba kituufu abantu abazaala abaana ne mugaba abaana wantu awalala omuntu otegeera otya bikolwa ki ebibeerawo ddala otegeere nti omwana ayinza okuba si wa maka omwo twagala okukyawula ne ku kino kye tugamba nti ono kabaka bulamu yakola ki yakuba omwana naye nga embeera nga nze bwazinyumiza nze abasinga ndaba ebyo kabaka babanja kale fe nga bwe nabagamba era ku kikabi tugendagenda ettanda tulabe bwe kinabanga kimwetagise okugenda ettanda tujja kuba tumuwulira kyennyini kikyalina okugenda nakyo
kikyalina okukola era ssente meka zalina okutambula nazo n'abetanda bongeri ddala okutunyonyola kubanga obuvuyo buli eyo nabwo tukola ki tubuwulira tujja kwewaayo okuyita mu buli kimu kye banaaba batugambye okukola kugezaako okubanyonyola naffe kye tukoze ndowooza kijja kuba kyanguya embeera nze Nasali tujja kutandikiraawo gwe asobola okutwawulira nti ekika kibanja omwana tukyawule ku mpewo ya bulamu ojja kuba nawe otukubirako otunyonyolemu ensonga ezo abantu bazitegere koze ne Simon ku kamera takomera mpeera abatukomere embeera bulungi nanga abakusibudde naye bbalo eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu ogwali omusulu katikko masira ogwali omusulu katikko masira yakati